Nzize ne kabako kyawagira ne ragapimpi kyawagira nzize ne roya wange mwamise kanjako tuwulirize nga tulina amatu abiri kyemba sitegedde bulungi naye asobola okukola ki asobola okutangazaamu ku Friday wateekayo okwemulugunyako n'osaba bakweregister wazifuna zo lero yakati ate yayinza okuddamu ono register twazisaba bali atate tosera ne batuddamu basuubiza bajja kuzitembera maaso n'okutuukisa okujjako kimu kyokka kibeekwasa nti balina ze bamuweereza ku WhatsApp naye amateeka si bwe gati bwe gagamba ebiwandiiko ebitongole ebiwandiiko ebikwatagana n'okulonda bibeera nga bifulumiziddwa nga biriko n'emikono nga bisayiningiddwa nga biriko ne stamp ngeri oyo yabifulumiza akakasa nti ebiwandiiko ebituufu. Yes. bakuwadde ensonga ati bayongezaayo akalulu twakaali kakubwa leero ate leero muzize mu meeting. Mbeebaza nnyo bakama bange baŋŋambye nti bayongezaayo olw'ensonga nti looya wange ono yabawandiikira ne bongezaayo bongere okusomesa abantu ennonda eno naye ng'ate nze nkyali mu kwemulugunya kalulu kano kalina kubanga kaalaali si kankukutu bantu batono nnyo abamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyoba olaba abafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe engeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini weebali babaddewo in service be batuzadde be batuleze be batubeereddewo mu mbeera yonna kanyongere okuteeka obwesiga mu bakama baffe osanga banawuliriza okusaba kwaffe byebyo bibadde ebigambo byange singa banaagaana okafulaka okukkiriza ekyo ky'osabye ne balemera ku kya scientific sagala kuba negatiivu kati tewalabika mu debate ne bagamba lwaki tewazze mu debate bagiŋŋamba on short notice nze munange omulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before ate neewala nnyo embeera eddawo nga sikoze kubanga njimitinze emirundi miki mingi ate ffe okuyimba ye maama etaata kutuno tuli mu kalulu tulina okwefandingira tulina okugenda nnoonya ssente ate zintwala mu buki mu regions endala kati tosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinga ekivulu kye nakwata edda on short notice so naawe nalabawo ekituli naye kyemmanyi nawe bakituli badde munda muli badde tuli mukayana tubuuza akalulu keyongeddeyo ekireese akalulu okweyongerayo nze sikitegedde olw'ensonga nze mbadde ntya abantu bange abalonzi bange bonna babadde bakkiriza dda nga tuli mu kulonda tugenda kulonda era nga nze neetegese kimu kugenda kuwangula kalulu kyenzudde kiri ekintu kimu nti ba opponents bange bonna batiitiizi bonna bantya Saha olwaleero in fact abaddewo atambudde akoze eki atambudde agenze debates bbiri zonna tazibaddeemu which means nti yatunula ng'alaba nti kandekere bitemu asobole okulaba ng'akola ki ng'akulembera abayimbi sindi nga sindi ye olwaleero wano mu meeting taliwo mu debate yaliwo naye era abaana bamugaa nti kola ki wumulamu n'omulala akole ki n'omulala jje so olwaleero nze mbagamba olunaku olusaliddwawo olwaleero lwe batugamba nti lwe tugenda okulonda kasalutuuka ne lweyongerayo ngenda kwerangirira bwerangirizi bitemo onoteesa otya nga n'oluzungu lwadde luganda olwaleero tuno tetuli mu English competitions nanti olina okola communication kakati olwaleero abanigeria bonna bazungu bonna bamanyi oluzungu naawe kennyini ambuuza olwaleero ombuuza mu luganda wali badde ombuuza mu luzungu nekuddamu mu luzungu kyetwagala kutwogera ku muntu nasobo bakiikirira even if waliwo chance ya parliament kakati olwaleero mbulirayo hits z'oluzungu mmeka ze tulina e Uganda abantu mubabuulire abantu bategeere bwe tunaagenda mu parliament katwogere oluzungu saawa eno tucommunicatinga n'abantu baffe abali ku ground abategeera biki bye twogera munakulembera muti abantu abaasoma naye oluzungu lutugatta ffenna sooka otunyonnyole onayogera otya nabo onayogera otya nabo naye weeyongere eno oluzungu lutugatta okay olwaleero kati gamba bwe nti waliwo weetaagisa nti weetaaga luzungu gwayagala oluzungu kola interview ompite oŋŋambe nti kakati sebo addressing abantu mu luzungu oluzungu tulwogere abalonzi bo beemulugunya okusinziira byewayogera ku lw'omukaaga oluzungu lwo balonzi kyabakutuukiridde abeemulugunya abayimbi b'emakindye ndoza mulimu bano bino ebintu tubijjemu okuzannya bino ebintu tubijjemu okuzannya ebintu tubitwale nga biri serious okuyimba kuno kwe mulaba kuvudde wala
nti olwaleero ekintu kye twetaaga kiri ekintu eki twetaaga mukulembeze abantu abamu muli mu nzungu abalala mujja bugamba tomanyiddwa so mubuuze ebintu ebikwatagana na lwaki tetulonze kapucholwa ejiri ewa ejiri kalamoja kuba ffe tuyimba Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti kusawa emuze banaaba balonda megadajja kuba yebasowe Bulaaya airtime wa 10,000 kati atokulinya basi ya mitwale 3 basi ya 13 naye ate balanga kabako okuyimba eggulu kyanguwa wate bagamba okujjako e Kampala kuba Kampala we wali headquarters z'emiziki n'ekisembayo bannange tulina okuba fair bine kanakalulu ate era si kaffe k'abawagizi tulina abawagizi obabuulira ekituufu kuba we tunabagamba ebyo mu masimu essaawa eno tubateereko voice note kuba voices tulina nnyingi tubeere fair kuba abawagizi bagala kulaba kintu kimu ng'akalulu kagambibwa nti King Saha alidde vice president we ye gundi newumeegu okubba tebasobola kubba kuba kana akalulu kali fair nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbu bbazi zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde King Saha tugende tulonde ate kana akalulu bannange k'Abannayuganda k'abawagizi b'e Uganda k'abayimbi b'e Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane mukyala muwandiise kuba ampagira omuntu bw'alowooza nti King Saha yatidde akalulu okusinziira ebigenda mu maaso abamukyamu ate president azze ne mu meeting awulire abalala lwaki tebazze the president is all over time nange essaawa eno gana masimu kuliko anagange tuli ku time oluzungu nga n'essaawa eno I can express what exactly on my mind what I feel we are winners and we already ticked and we are celebrating chetuliko wano mwagala banamawulire mwagala nte akaviri wadi osaze kakalulu nga wasizza noteka mukara akaviri ke kano ke bayita omukolo gwa